ye fair trade. Ekitongole eky'obuvunaanyizibwa ku by'omutindo mu ggwanga ekya UNBS kirabudde abakozi b'ebinzaali okumya okuteeka ebirungo ebikolere oba biyite preservative mu binzaali. Kati bw'obanga ofunye ebirungo nga bibi eri gye bitandikidde, tolina kyogenda kukola ky'amaanyi kufuna product nnungi at the other side. Okusinziira ku muwandiisi mu kitongole kino Bashir Byansi, okutabula ebirungo mu binzaali kya bulabe nnyo eri obulamu bw'omuntu nga kiviirako n'okulwala endwadde ezimu nga kookolo n'endala nnyingi. Nti kansa kino kye kimuleeta bingi, katwagala okugamba nti tusobola okukendeezaako ku ebyo ebingi bye tumanyi ne bye tutamanyi, era ng'embeera y'emu eyo tusobola okukendeeza ku bintu bye tugatikagattika mu byokulya byaffe. Ono abasabye okwesa ebirungo ebizaalirwana nga bakola ebinzaali nga muno mulimu gaaliki, kotirimu, ekinzaali ekiganda, omudalasiini ssaako n'ebirala bingi. Langi zino zaalibadde nga ziva mu bintu biri byennyini ebiri nakyo ebikola obunzaali ebya bulijjo. Mumanyi turmeric, mumanyi garlic, mumanyi cinnamon, bingi. Wabula abasuubuzi bategeeza nga ebirungo ebikola ebinzaali bwe bitava kumpi era nga biva wabweru w'eggwanga n'ebirala biva mu bukiikaddyo bw'eggwanga. Bano bategeeza nga omusolo ogubagibwako bwe guli omungi kyokka nga ebbeeyi y'ebinzaali eri wansi ddala. N'ebintu ebirala ebisinga bye tukozesa tubijja Dubai, omusolo munene, oleeta konteyina, omusolo nga bw'ogumanyi bw'omanyi ebintu by'omusolo, oleeta mu URA byoleeta ebirungo tebabitegeera so nga ddala bigenda kukola ekintu ekigasa eggwanga, naye omusolo gwe bakubinika muyitirivu. Ssentebe w'abasuubuzi bano Haji Dawuda Mugaza asabye gavumenti okubateerawo ensigo z'ebinzaali era n'asaba abasuubuzi okugoberera amateeka agabaweereddwa. Gavumenti etwale immediate effect kubanga kyo kibi. Kyo kiki? Nja kusanyuka nnyo nga poliisi wange okujja okunnambulako. Ebinzaali byenjogerako nabitaddewo mu bedi weebimu nja kubiraba. Shamshadi Naluja yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Enjagala kibeere.